Jamasaza kuganda lya sabiti eno buddu yawumye naddala mu kibuga Masaka omutanda bwe yabaddagula emipiira gy'amasaza ga Buganda egy'omwaka 2022-2023. Amasaza g'enjawulo gongedde okwetereeza nanti ensengeka y'enzannya yafulumye dda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu empaka lwe zikomawo nga Buvuma ekyaza Buluuli Kasaari Kochi ekyaza Kabula ku St Bernard Butambala Etunke ne Mawokota songa batuuka ku fayino omwaka ogwedde ababuweekula wabula ne balema okutwala ekikopo bakugulawo n'essaza erya Gomba ku kisaawe Kasenyi nga Gomba be bakyasinza okuwangula ekikopo kino emirundi 5. Enneeteekateeka y'abaweekula eyongeddwamu amaanyi okulaba nga balwana okufuna ekikopo kyabwe ekisookera ddala mu byafaayo nga bakubiddwa enkata ya bukadde 50 okuva mu Akvo International Company. Tuli kumpi yani olubiri lwa Ssaabasajja wano Lukeka, so twavuddeyo n'enteekateeka eno kubanga twagala tuwagire emirimu egikolebwa mu Buganda mu nyaffe Buganda era nga twalonze buweekula olw'ekula yatuukako omwaka oguwedde bwatuuka ku fayino z'ekikopo kino. So yensonga lwaki twasazeeyo nga ffe Akvo tujje omwaka guno naffe twongere omusingi ku kikopo kino eky'amaanyi mu Buganda. Abakungu baabuweekula bagamba ke bafunye ensimbi bakubasimula bugolo. Kino nkakasa kyali tekibangawo mu buweekula yaffe, lino ttofaali lya amaanyi nnyo lituweereddwa okuva mu Akvo International. Abantu bano batukoze bulungi nnyo era nga twagala okugumya abantu baffe nti ku luno obuwanguzi bwaffe nga buweekula kubanga tubadde tufuna ebisoomoozo bingi nnyo naddala ebyensimbi ebiseera ebisinga nga tetulina ssente esobola kutambuza mupiira gwaffe. Mu kaweefube okwongera okweteekateeka amasaza ag'enjawulo gazannyemu emipiira egy'omukwano era buweekula ekubye Bulemezi goal emu ku bwerere eteebeddwa Michael Abura. Gomba ekubye Busiro goals 2-1, Singo ne kuba Busujju goals 3 ku bwerere okwongera okweteekateeka. Abel Kitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV Omunyo.